mpuliriza nkulamusizaako nnyo era gy'osinze okuliriza Manduso 89 akatoniza CBS FM Radio Manduso Radio Ssaabasajja Kabaka ey'abavubuka b'omulembe Omutebi. Eddakiika ziri 11 zimaze okuyita ku ssaawa M ey'akawungezi k'olunaku olwaleero. Njagala kubalamusaako mwenna bafunye ebirungi. Katonda yeebale kubasobozesa. Njagala kusaasirako abafunye ebizibu, njagala kusaasirako bannaffe abava mu lunyiriri lw'akamwa ka mukadde mu Kireku, jjajjaffe ow'olunyiriri Katonda amuyise, Omutaka Ssebunya Katonda amuyise, bw'atyo tugenda kumuziika mu Kireku olunaku olw'enkya essaawa zigenda kubeera 10. Awo Kireku Buwaali we tugenda okumuziika olunaku olw'enkya, jjajjaffe ow'olunyiriri jjajja Ssebunya. Kale nno mwenna abava mu lunyiriri lw'akamwa ka mukadde mu Kireku awo, ensonga ndowooza mugiwulidde, ab'e Bwoyogerere, ab'e Mutetema, ab'omu Kireku, ab'e Busujju, ab'omu Lubigi, ab'e Kawempe, ab'omu Kigalama, yonna gye muli, ab'e Bulera, yonna tugenda kuziika jjajja Ssebunya olunaku olw'enkya awo mu Kireku Buwaali, Singo, kitalo nnyo, kitalo ddala. Namwe n'abafunye ebizibu tubasaasideko mu ngeri zonna. Bingi bikoze amawulire wano mu ggwanga n'ebweru waalyo. Donald Trump yagambye nedda sigenda kudda mu bya kukubaganya birowoozo na mukyala Kamala Harris yabadde asabye naga nti wadde nga twakubaganyiza ebirowoozo nga 10 omwezi guno nga tusiitanira ku katuuti ke kamu eddakiika 9, twetaagayo debate ey'okubiri nga tunaba kutuuka mu kulonda ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'E11. Wabula Donald Trump agambye nti mukyala Kamala ayagala kubalansinga muzannyo, nga Trump alumiriza nti yawangula debate eyasooka, era bw'atyo n'agamba nti nedda sigenda kumuwa mwaganya, situgenda kuddamu kukuganya birowoozo, nze sikiriimu. N'ebirala bingi bikoze amawulire wano mu ggwanga erya Kenya mu kibuga Nairobi. Omudumu gwa Kazambi gwabise enkya y'olunaku olwaleero ne gukuluggusanna abantu, era abantu bana baluguzeemu obulamu, 3 ne bannyululwa. Kigambibwa nti wandibaawo n'ababuze, naye abakulu bakyakola lipooti entongole ku nsonga eyo. N'ebirala bingi bikoze amawulire wano mu ggwanga n'ebweru waalyo. Tugenda kwogera ku nsonga za bibuga ebyatondeddwawo. Nina Emmanuel Katoba Temyeto, ssentebe w'abakozi ba gavumenti mu kibiina kya Uganda Government and Allied Workers Union. Tugenda kwogera ku nsonga eyo buweereza mu gavumenti ez'ebitundu. Tulamuseeko abatuwuliriza 89.2 mwebale kuteekako. Naawe ssebo njagala okwebaza olw'otuteekerateekera puroguramu nga zino ezikwata ku nsonga eziriwo. Makindye Ssaabagabo gy'osinga okuba n'akakwate. Gamba nti Wakiso yonna emirimu gitambula bulungi. Anti osinzira Makindye Ssaabagabo n'olyokodde Wakiso. Makindye Ssaabagabo emirimu gitambula bulungi. Kibuga ekiri ku mutendera gwa municipality, ekimu ku municipality ennya eziri mu Wakiso district. Twaguddemu enjege ennaku ezo, munnaffe omu n'atugendako yabadde akola Ntebe, engineer, ate ng'era bba wa munnaffe omu akola mu Wakiso. Kale nsaasira banna Wakiso bonna kuvibwako omukozi naddala ku mutendera ogwo. Abamu bagamba nti ebibuga bitundiwo nga tebinatuuka. Ssaabagabo yaliyo etuuse okufuuka munisipaali. Yali yatuuka dda. Tekikwewunyisa essaawa zino nga wali ebulenga ku mwenda bagiyita sabukawunte. Ekituufu ng'efaananako n'ewaffe eri Kasasa ekyotera. Naye nga gye tuyita sabukawunte mulimu kalina eri ku myaliiro kumpi nga 8. Ewe kiri bw'otunula n'otunuulira Bulenga, n'otunuulira Bulagga omwenda, n'otunuulira Buloba, bibuga 3 wadde ne Ssentema ekibuga kya Ssaabasajja ekyennyumba ezo ennyingi ziri mu kyalo ssebo sabukawunte. Kale okutuuka kwa Ssaabagabo municipality yesinga bw'otunuulira Lake Victoria, ennyanja yaffe eyo Nalubaale, ndowooza Ssaabagabo yesingako olubalama olunene oluwanvu. Ssaabagabo ku ki? Ssaabagabo ku lubalama lwa ngamba mu local governments. Yes. Mu district ye Wakiso. Ssaabagabo yesingako olubalama. Ate ku Entebbe Road era Ssaabagabo yesingako. Entebbe Road eyo stretch ya Entebbe Road okuva ku Freedom City okutuuka ku Kajansi roundabout. Eyo nayo na Ssaabagabo. Okay. Kati ffe tusingako obunene. So ekibuga nga Ssaabagabo kyali kyatuuka dda.
okulwawo buli ebibuga lwe birwawo okuteekebwa mu nkola oba buli balwawo okusumusa ebitundu okufuuka ebibuga tufuna ebizibu bingi ng'ekimu ku byo ye Kazambi oyo gw'owulidde Kenya kati tugenda nnyo Kenya naye tunuulira Kasasiro Kiteezi muli kibuga Kampala temwine muyiwa Kasasiro muyiwa bannammwe tewali master plan ate Kasasiro gwe muyiwayo si musootinge si musunsule akaveera ne ffene eyasigaddewo mubiteeka abantu wamu esaaniiko tuli fenna saaniko liri mu bucupa mulimu n'abaana kwegamba akavuyaako so ebibuga ebitundu byaffe bituuse okufuuka ebibuga byali badde byasomusibwa dda lwakuba nti ensonga zino bazireeta fe ate amaloboozi agaffe ng'abakozi ba gavumenti nga tegaliimu kuba kati ebibuga bijja Entebbe nga bwe twawulidde ne Wakiso bigenda kujja naye ffe abakozi ba gavumenti tulina kye tumanyi abakozi ba gavumenti abali mu kintu tetulina kye tumanyi bannabyabufuzi be bamanyi naye bannabyabufuzi olina okumanya nti aba mugenyi kubanga nabadde njogeramu ne ssentebe wa disitulikiti wa Kiso Dr. Matya Lwanga Bwanika naga nti bo gavumenti yalwawo nadda okusumusa Ntebe okusumusa Wakiso kubanga baali bagiwandiikira dda twetaaga city gwe mutendera wa Kiso kweri Monte baba tegeeza kebiwandiko tembirabako ebiwandiko bannabyabufuzi balina enkola yaabwe ate enkola eno kubafu bwe tuba tukola emirimu batugamba nti tuli mu marriage tuli mu bufumbo munnabyabufuzi yabanga ali mu bufumbo n'omukozi wa gavumenti naye usually decisions zino bwe zijja bwe basalawo nga bwe basazeewo ffe input eyaffe ebeera ntono so nga ate ekigambo ekyo nga kigenda okuvaayo ffe ng'abakugu tulina okusooka ne tuteekateeka ng'abakugu wandi zone ne tuteekateeka ekibuga kino kyogenda okulangirira biki bye tutunuulira tetuganye ekibuga kireme kubeerawo kibeerewo naye input okuteekateeka ekibuga kino kinaabeera kitya tufune road map etegeerekeka kakati ekiriwo olwaleero mu bakozi ba gavumenti nze bentwala waliwo anxiety waliwo okweraliikirira waliwo okwewanika emitima kutya ate ekibuga kijja tunaabeera tutya kubanga njagala nkubuulire nti eyali alumiddwako omusota ne bwalaba omugwagiraki yekanga Kampala City Council ng'ekyali Kampala City Council nga tenafuuka KCCA Jennifer tenafuuka city mwalimu abakozi abaali bakoleramu nga abakozi ba City Council tenafuuka KCCA olweyo ne lujja ne lubeera ne lubatwala nga tebeesikidde kanyeebwa okusindiikirizibwa amateeka gano amapya agazze ge tutalinamu input twagala ekibuga kijje nga ebalangiridde nti Wakisajja n'Entebbe ejja tetumanye n'essaawa zino Ntebbe aliyitawa tetuganye mabegako waliwo okusaba Wakiso City nga Wakiso yonna ne tugamba oba osanga ffenna tulibeera mu Wakiso City ebyavamu byali birala katuulira City Wakiso ne City Entebbe tetumanyi tugenda kusigalawa kikuwa okweteekateeka ogenda kusigalawa ogenda kubeera otya naye Minisita Kabyanga Godfrey ombezi w'ebyamawulire yagenda nti wabeerawo okutya bagenda kukola demarcation oba okukuba ensalo ez'ebitundu bino gye biyita kubanga era abakulembeze mu kyabadde bawanjagera nti twetaaga okumanya abadde essajja lya Beene nga twetaaga okumanya Ntebbe ayitawa Wakisa agenda kuyitawa byabugagga ki ebisigala mu Ntebbe byabugagga ki ebisigala Wakiso era Minisita Kabyanga n'agamba timutya tulangiridde bibuga bitandika lumu omwezi ogw'omusanvu 2025 bwe tunaatuukira mu kiseera ekyo tujja kuba tumaze okukuba layini ani ayitawa ani akomawa njagala nkubuulire nti mu nkola y'emirimu ey'ekikugu tulina kye tuyita strategic plan tulina okubeera ne strategic plan mu Luganda simanyi ngeri ya kigandawaza tulina okubeera n'enteekateeka sejjololo entongole etunula ewala okusinziira ku biriwo ekintu kye twogerako omukulu minisita kyayogerako kya bukugu naye omukugu tali involved bw'ogaa tujja kuba empenda yes empenda ojja zikuba naye ogenda kugoberera ki fe abakozi b'emirimu weesanga nga fe ate kiridde ffe kubanga decision zino erimu zijja nga ziri political tetuganye politics yatufuga ziri political bwe zijja nga ziri political ate awo bannaffe we batugambira nti abaayemu abakugu kuba ffe tufuna obusaale bwa gavumenti ffe tulinga ngabo abakozi ba gavumenti balinga ngabo buli omu alina gavumenti kyasaba gavumenti ffe balaba ffe kati ye minisita ajja kwogera gy'ayogeredde mu comfort zone ye mu Ntebbe yeewuuba naye nze ali ku ground abantu balina anxiety waliwo oli ayagala okuzimba tubaye tulina master plans kwe tutambulira physical development plans zigenda kubeera zitya nga twati kati nkulaga nti Saabagabo tulina physical development plan eyaffe Wakiso main eyina physical development plan eyaayo Kire eyina eyaayo Ntebbe eyina eyaayo erina master plan yes exactly tulina okutunulira ebintu ebyo
tuleme kuba nti omuntu olwalira agenda kujja ne plan ye nga ayagala okumuyisiza plan yako le factory ye ayinza okuba wayagala ogiteeka master plan erijja mu kibuga ng'emugamba nti awo ejja kuba residential area. Kyogamba bigenda kukyuka kubanga Governor Matilda nga yenga nti bakola master plan eya Wakiso district. Yes. Buli kimu nekiweebwa wekinadda nti wano walibeerawo bantu, wano walibeerawo mafactory, wano walibeerawo ki. Ndowooza era ebyo bye tusitukiramu. No, bwe tuba tuleeta site ejja ne mandate endala. Site kintu kinene okusinga ku municipality bwe mbadde mulaba. Site ejja n'amateeka agaayo. Site ejja n'arrangement ezaayo. Site ejja n'enteekateeka eri ennene okulaba nti abantu abangi abali mu site bali comfortable. Definitely ebintu ebiriwo bibaddewo mu Wakiso enkadde birina okukyukamu. Kyekireeta site kyekyo lwaki site eri site. Okay, nti naawe gwali mu site alina akayumba ko nga kali mu luguudo biri byobadde otukaabya nga tuwagala okuyisaawo oluguudo otusaba sente nyingi okusinzira kuze tulina bijja kuba bivuddewo kuba katuli mu site teeka pya nga tulina ne compulsory acquisition tuyinza okutwala ettaka lyo tukuyitamu. Yes, tukuyitamu obwola oyagadde oba toyagala kubanga kati eno site ezze n'amateeka amalala. Kati ffe kyetugamba ng'abakozi ba gavumenti nti ebintu nga bino nga binajja olwa sustainable development gye tutunulira buli omu tulina okuba nga twebuuzibwako mu kiseera ekituufu. Ensonga zireme kulabika bulabi nti ziri political. Bwe tuba tutandise oluyimba tuluyimbire wamu kubanga ffe tusinga odduyiya tuteekamu ebisoko. Mwali mwagala gavumenti ekole etya okubalaga nti ddala muli kitundu ku nteekateeka eno? Consultation. Anti kubeebuuzaako mu ngeri ki? Kutwebuuzaako. Mu ngeri ki? Kakati okwebuuzaako kwenjogerako bwana Lameka ffe kuli technical. Abange tulina ekiteeso ekigamba nti Wakiso tugisalemu emirundi 2 zifuuke cities 2. Mwe mubadde mulowooza mutya ng'abakozi okumala wankiza yate n'okweraliikirira kuno. Tulina ensonga nnyingi. Tutunuulira obukugu bw'abakozi be tulina ab'enjawulo. Tunaafiitingamu tutya mu site ejja kubanga bwe gambye site ebeera site. Bizibu ki bye tulina okusookerako kubanga wabeerawo okuteekateeka. Tuyinza okukola site eno naye ne tuba nga tulina road map gye tugoberera nti mu kukola site ereme kujja bukugwa bugwi. Minisita yalangirira n'agamba nti 1st July 2025 ng'alinga agamba kijja kubwatuka omulundi gutya kigwe. Eno si yenkola. Eno si yali badde enkola. Government gyokoleramu. Twali badde tuyina road map eteekateeka abantu ne tubabulira site ejja egenda kubeera etya. Kati road map eno tugikkiriziganyako ffe abakugu tubalaga ebizibu bye tubadde tusanga mu kitundu kino kuba mwe tubadde tukolera ne tugamba gavumenti oleeta site naye tuteeketeeka abantu bano n'ebitundu byaffe. Kakati road map bwe tugikkiriziganyako ne tubanga buli omu tukola roles clarity buli omu agenda kukola ki. Politician onaayogera ki, gwe technical onaayogera ki, omuntu wa wansi agenda kukola ki. Bw'otunulira Kasasiro olwaliro kyekizibu ekyasinze okuba ekyamaanyi mu bibuga byaffe bino. Greater Kampala Metropolitan Area ng'ogyeko ebyenguudo. Buli muntu ali mu Wakiso aproducinga Kasasiro. Kumpi tuni ya kilograms 2 buli luki buli lunaku. Kakati abantu ne tubanga tubateeseteesa abaye site ejja tutandika okukyusa empisa yaffe. Kasasiro akasero koyina koteekamu akaveera ne bikuta by'amenvu na kinaki tandika okusootinga ebikuta ebigenda ekitezi bibenga bivunda ebinagenda mu factory for recycling tubitwale gitugira ki gye tubitwala. Enteekateeka eyo nayo naffe abakugu tugiraba ne tugamba ekibuga kye tuleeta kubanga mwana waffe muto tulina omulabirira okulaba ntatama bantu. Ebibuga ebyasookawo baabikola naye era gavumenti yayiga mistake gye yakola bakaba obutatwebuuzaako bakyakola ng'era abaloko gavumenti ezaaliwo edda. Bw'ogenda e Masaka abantu bakyazuuka ssaawa 3 okugulawo amaduuka mu site. Anti ne budget byonna mbu tebyakyuka n'abakulembeze byonna byasigala kumpi ebyo. Kati ebeera site kubanga municipal ezakyusibwa okubeera ebibuga baga nti n'embalirira bakyakolera mu ssente za municipality. Kati nkulaga nti ffe abakugu bwe tuba nga tuli engaged ku mutendera gwaffe ate njogera nga trade unionist tulina bannaffe bangi n'abakozi abalinga ffe mu bibuga ate ebirala ebweru w'eggwanga tusobola okukola benchmark ne tumanya ekibuga kyaffe kino kye tuteekateeka. Gavumenti tuyinza giyamba tukulaba ntuteeseza ekibuga akadeka bwe kalivuga nti pa Wakiso olekeddeawo okubeera district nga district tukumanye nga city. Biki ebigenda okutambula Saba kugolo tukola ki tusaanike emmere ne tujjula. Kwatirira mwa tumulemu tugenda kudda tusimbula wakati. Ampulirizo li command so program kirizo bagana nze Kalule Lameka ndine Emmanuel Katoba Temieto Sentebe w'abakozi ba government Uganda Government and Allied Workers Union katukomewo. Ampulirizo li command so dakika ziri 28 zitubuze kwingirisa wa ebiri ezekiro kyali njagala kujukisa Rian eyakago bakugu mu kutika emegugu
okuva China, Turkey, Dubai, Ndija Group eginese kinomu bakozesa nnyonyi okutuuka Uganda. Bakuguriza ebintu okuva mu katale, bakunonyeza akatale k'ebintu byagala okugula, bakutambuza okuva ku kisaawe okutuuka ku hoteri n'okuva ku hoteri okutuuka ku kisaawe, okukosa okukutambuza mu butale obw'enjawulo. Bakufuna invitation letter era basobola okukuguliza tiketi. Balina n'abakuvunulira olu China ng'ogenze mu katale. Baweereza ssente eriyo gweyagala okugulako ebintu bakikola ku bwereere. Kati n'ogwo omusuubuzi beeyune onyumira empeereza yaabwe tasangika. Basangibwa ku BBC Building, room 12 opposite Bank of Africa, Nabugabo Street. Esimu erinoti 74 noti 152 331 oba noti 762 799 885 ojja kumanya ebisingawo. Tabula Properties Limited Company etunda mayumba n'ettaka ery'ebyapa ate nga bya bwannannyini. Tukwanjulira estate ya fe oba estate ya bwempya eya Ganda Estate okuva ku milioni 7 kutuuka ku 6, Bokalango milioni 2 kutuuka ku 25, Lunga milioni 15 okutuuka ku 18, Nkowe milioni 18 okutuuka ku 25, Namusera milioni 3 okutuuka ku 4, Kikandwa milioni 15 okutuuka ku 18, Bombo milioni 15 okutuuka ku 17, Katende milioni 13 okutuuka ku 15, Amasanyalaze n'amazzi gye gali mu bifo ebyo. Ebbeeyi ejja mu nsawo yo ate nga tekibanja mpola bamukkiriza. Genda weekwate ploti wali Nansana ojja okubasanga ku masitoowa mwogere ebigambo bakkirize kibanja mpola nkugambye. Essimu k'okuba eri noti 7 noti emu 942 noti ne 3 oba noti 7 noti emu noti 5 4 6 Omulimi ofuuyidde omuddo oguganye mukwano bwibanga biganyi wakola nsobi okugezesa ebirala kubanga eddagala eritta omuddo gwonna ne gusaanawo baliyita Weedmaster. Weedmaster inaatawunyikamu kaabe kalandalugu lusenke lumbugu obyo byonna tabirabako. Kale no genda okusse Weedmaster togezesa birala kubanga onamaze ku katale emyaka egisukka 50 antijjukira akulaba banafu ababukola Chemical Industries Limited. Weedmaster musange maduuka gonna ag'ebyobulimi mu kitundu kyeyo bagambe njagala Weedmaster katera muddo. Oyinza n'okubakubira ku ssimu etali yakusasulira eri noti 8 noti 3 8 noti 8 noti 3 8 MTN ekugamba nywezi obumu n'abantu bo, nywezi obumu n'abakuliraanye, bakuleetedde bando okwongera okukakasa ekyo, bakuleetedde eddakiika 13 ne bakuleetako ne gibbi eza data 15. Ozigula nno kasente akatono n'oziwawanya n'abantu bo 5 nga muzigaba naawo obulamu ne butambula. Genda mu ssimu yo gwaline mu MTN nyiga *10 *5 *8 nyiga *10 *2 *8 obakozesa my MTN app ogule bande eno ogenda kunyumirwa obulamu nga tuli wamu ku MTN tubeera ne stoppable tewali ayinza kutuyimirira mu kkubo. Kale nno enkola n'obukwakkulizo bigobererwa MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission. Ndi ne mwami Batemyetto otugane nti okuba bozaako kyali kikulu, okubateekateeka nga abakozi kyali kikulu. Era kyali kikulu kubanga tulabye abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo abazze batwalibwa ne mu nsezi enjawulo. Oyogere ku nsonga ya benchmarking nti mulina abakugu mu nsezi tali zimu babadde basobola okukwatagana nabo muteeketeeke bulungi. Abakulembeze bangi ku mitendera egy'enjawulo tebava ku nnyonyi nti tugenze Korea, tugenze Tanzania, tugenze kusoma eno bakikola batya, ebibuga babiteekateeka batya. Nene bakomawo wano munaye zi smart city zaagaana kubanga emikono bagamba atembu misibe alina okubayamba okuteeka mu nkola takoze mulimu. Akansesa ke kaliko gandi ku mitendera mingi gandi ku mutendera gumu ndowooza batera okugenda bava mu ministries. Usually abakozi ba government ku mutendero gwa local government bali key ku economic transformation y'eggwanga lino, kukyusa eggwanga, kukukyusa eggwanga ebyenfuna by'eggwanga. Omukozi wa local government ali kinyo. Kakati era bino bintu minister byalina okuba mutoki. Bwe mbanga mugenda kutwala abakulembeze ku level ya parliament, it's okay. Ku level ya ministry, it's okay. Naye sibe bateekesa mu nkola ebintu bino. Ne bammeeya bagenze. Bammeeya abaawa. Ne bammeeya Kabiri Kabuzi. Omukindi Sabagabo. Sinnamulabanga agenda. N'abalala bagenda meeya bakitte. Tava ku nnyonyi. Sinnamulaba. N'abalala. Lord Mayor tebava ku. Naye njagala nkulaga nti ffe tubeera mu bufumbo ng'abakozi ba government n'abakozi ba government n'abakulembeze abali political. Tubeera mu bufumbo bw'ogamba nti ojja kutwala meeya oleka omukozi wa government ng'ate meeya ali short lived. Wabisanja myaka 5 ayinza obutadda.
ate omukozi gwolina ali permanent and pensionable kwata omwana myaka 3 myaka 4 ngomanyi nti alitalingira ku myaka 6 genda obukole capacity improvement. Okay. Omanyi nti kyengenda okukola kiriko omuntu aseesa ali trained. Tuleme kudda musenga vunulenga zeemwe ebibuga byatandika nga abakozi si bateeketeeke. Kyovola ba mindset yabwe bakyakola ngera ebyaliwo. Okay. Bwogende Masaka ekaabya. Nze ndiwe Masaka. Naye tosobola mu kyalo toyina sigina eraga tuli Masaka City. Temuli mu kibuga. Tetuli mu kibuga. Tewali kiraga. Abantu babulira opportunities ziriwo. Tetwagala kulaba bintu bino Wakiso. Kubanga Wakiso gwe mutima gwa Uganda kiriza Ghana. Abakozi tuli mukumpi mitwalo ng'ebiri. Wakiso yokka. Mitwalo ng'ebiri n'okusingawo. Tugamba nti abakozi ba government mubabuulire kiki kigenda maaso. Tubabangule emyaka gye bamazenga ba implementing a local government act kati etteeka ligenda kukyukamu. Tukyuse tukole enabling law tufune amateeka amapya where every stakeholders participated. Tutandike ekibuga nga China abagendo kiddukanya abakugu. Tuleme kuleka abakozi ba government mabega mu bintu bino. Sometime tuko wokulira statements eziri political zokka. Atengo omuliro bwe gunaayika gugenda kuyiikira ffe. President w'eggwanga His Excellency President Museveni bw'awangula Kalunga bwe yakawangula nti kati ye mukulembeza akola manifesto. Manifesto ffe tuziteeka mu nkola ssebo. Kati obukugu bwe neetaaga okuteeka manifesto ya president mu nkola bye bintu bino bye twogerako. Kakati bwabanga obukulembeza bukomyawo kumpi eri abantu aga twagala cities bile Wakiso main n'entebe. Nagamba nti manifesto yange njituukiriza. Ogituukiriza naye ssebo agenda okuteeka mu nkola ekyo ky'otaddewo Wakibogwe. Omutegesi otya. Omutereddewo mateeka ki. Tukoye enkola ya parliament egenda obugenzi ebweru okukoppa y'amateeka ge baakoledda nejja wano neegozaamu. Genze gempita mateeka ag'emivumba lyakola DUK gwe n'olireeta wano n'ogamba tusala akatundu kano tukajjemu awali UK tujjewo tutekewo Kampala awali UK tujjewo tutekewo Uganda tuli fenna tukole etteeka nga lyaffe. Okay. Nga abantu ba wansi ba participatinze abakozi ba government ba participatinze na buli muntu yenna gwe kikwatako kakati tukole city etambulira ku tteeka lye twekoledde. Naye olwaleero tetulaba twali bali tugamba tutegeke Wakiso city nga government adone initiative tukola amateeka ge tuyita bylaws gana amateeka amatono ga district ordinances ne bylaws eno ku bitundu ebya wansi nga amateeka gano gayina engeri gye katumbula enkulaakulana kati gamba nga Kasasiro oyo kikyali kizibu kinene mu Kampala wano kujja kata kiraba Kampala n'emiriraano tuyina omukisa nti kakati enguudo zaffe zigenda kukolebwa naye bw'olaba grant eyo we yajjire ya World Bank egenda otuyamba okukola enguudo abakozi babadde on board bagezezaako nnyo bateekateeka ekyo kyanjawulo era ogenda okulaba nga ffenna tuyimba oluyimba lumu naye okukwata oluyimba nga bapolitician be bagenda oduyimba ng'ate ffe abakozi ba gavumenti tugenda duyimba ekyo kireetawo enkola etatuukiridde abantu ne basigala nga babonaabona ate gavumenti neetafunamu at the end of it all. Ekintu kyekubidde. Kikyekubidde nnyo. Ffe kye tugamba bakama baffe ba minisita Kasaija. Bwe yali alangirira ebibuga ebibiri ekizampo yagireetera Kasasiro. Timulaba Kasasiro bwe yeetumye mu Kampala buli wamu olw'ekizibu kye twafuna ekiteezi akatuleese ebibuga bibiri. Okay. Wakiso n'Entebe. Nenjagala okulaga nti awava kiteezi tetulina bwe tuteeka Kasasiro. N'enkumba gy'abadde alaga babadde batugobaganya ebiseera ebyo. Era ogenda okulaba Kasasiro ali kuki? Kati ebizibu bino omukozi wa gavumenti yalina obukodi obuyambako gavumenti eri mu buyinza okuteekateeka. Ani mukamaawo mu gavumenti ez'ebitundu? Abeera minisita. Raphael Magezi politically niwabeerawo ne PS. Oba sisinkana kodi ne munyumyamu? Tubeerawo ne dialogues. Kakati PS njagala okugamba nti PS abeera wala. Abeera wa? Kwe ngamba nti mu mitendera gy'enkwata y'emirimu PS abeera wala abeera ne banda secretaries. Okay. Abeera ne ba commissioners. Na jeno wansi kakati no wansi ne tubeera n'abakulembeza balala kaawo. Tawunikira akaani. Bonna. Naye tuyina kye tuyita bottom up approach. Bw'obanga onaateekateeka obulungi olina kutandikira wansi. Ensonga n'eyambuka. Nojjanga oyambuka. Bwe kitandikira waggulu kigenda okutuuka wansi ng'owa wansi akitya nnyo tayagala nakyogerako. Bakama abo ebirowoozo ebyo by'olina ebirungi obibaguza ddi oba obireeta kusibya essuula? N'essaawa zino mbitunda. Anti ngamba. Njogerera mu framework. Nga tuvudde wano kuba kati wano bawulira. Yes, exactly. Gye bali bawulira. Exactly. N'engamba basinkanako ddi nga ggwe. N'abagamba tukole kino. Tuyina foramu zaffe ng'abakozi ba gavumenti ze tubeera nazo eri. Naye era enkiiko
wesanganga bwe tuteekateeka enkiiko zino bwe baba tebakuyise mu kintu government kyeteekateeka kiba kitegeeza mujja kubanga abalwana oba ntegeerekeka gw'olina ebirowoozo ebirungi tebakuyise ku mukolo gwe bateekateeka ogenda kuyitawo okutuukayo nga si gwasaaniika kati sometimes kyevu olaba nga tukozesa media tukola awareness eri over and over n'omuntu ali eyo alaba nga kyekimukwatako akole demand kubanga ng'onaasobola okukola obulungi ne government demand what you want naye kyebadde gamba nti enteekateeka eva eno wansi omukozi wa gavumenti asembayo wansi omwana ow'omuluka ward administrator mu metropolitan Kampala amanyinnyo ebiri ku ward eyo oba muluka ogwo okusinga PS okusinga commissioner wamubuuzaako ddi tukoze tutya enteekateeka eno ejja oleeta kirowoozo ki kubanga tuyinza okuba nga tuli fortunate oba unfortunate ebibuga bizze naye nga bizze nga byali birina okuba nga byajja dda kankubulire bwana balemekafe abakozi ba gavumenti obuzibu bwe tusanga nga tukola mu bantu bano abayitirivu bungi recently twabadde ne census abantu ne badduka ne baddayo mu byalo gye babazaala gye bababalira naye ng'ate obulamu bwabwe bonna babeerawa mu kibuga bagenda obaweereza ssente nga tezimala kubanga onoomu aleese omujjuzo yagaana omubalira mu kibuga mwagira ki mwawangaalira naddayo ewaabwe Lushere naddayo ewaabwe Ekyotera naddayo ewaabwe Masaka kakati nogyolaba omujjuzo gw'abantu abali mu Kampala feffe tumanyi obukodyo buno era terogamba nti bane tubeere ne day population ne night population kati ebizibu nga bino ebiri mu bibuga bino ebikula kino ebibuga bye tuyita bino ebibuga nga Ntebe ebiri proposed ne Wakiso si ebibuga ebagamba nti bibuga ku mutendero gw'ensi yonna kubanga osooka ne weebuuza gavumenti evudde ku kyokugamba nti tuleete ekibuga etunuulira mujjuzo abantu badimandinga services nyingi abantu bangi kubanga amateeka galaga nti bw'oba n'abantu abasuka emitwalo 5 oli waddembe okubateeka mu city bw'oba n'abawera emitwalo 10 oli waddembe okusaba municipality noteeka municipality bane emitwalo 2 n'ekitundu be bajja mu town council kakati abantu abo ekibaleeta mu kibuga gavumenti erina otwebuuzaako ne tugibuulira abamu bajja for survival livelihood mu mwaka gwa 2023 Nakaseke district bali bagitondawo naye ng'etteeka lya gavumenti bwe liri nti buli awali district headquarter ebeera town council ne bateeka town council headquarter ya Nakaseke ne bagiteeka mu kifo bakiyita Butalangu waliwo ennyumba 3 ne bagamba nti no town council abaliwo ne balwana ne bagamba muteeka town council mu nsiko tekisoboka mulina okunoonya wali abantu kati nga waliwo Butalangu yeesudde kilomita ziringanga 6 no ziringanga 4 okuva Ekiwoko wali abantu abangi ne bagamba ekibuga tukiteeka Ekiwoko kubanga wali town council oli naavaayo plana naavaayo n'abagamba nti nedda kino kye bakoze kye kituufu bapulaningira ekifo kino abantu baligenda okujja nga buli kimu kiri demarcated kiteeketeeke bulungi si kyekiri mu Kampala ne Wakiso abantu bajja buzibu lunaku bayiika ampuliriza oli kumando so katumulemu katono tugenda kukomawo tovaawo ampuliriza emando so kuli dakiika tusigaza 10 nenjagala kujjukiza bannaffe abalanzo Chapa Enterprises bakuletedde sabuni wokoze engoye sabuni omulungi goyozesa engoye nogamba nti ye zitukudde ziwonya akawuwo sabuni ya mokamangu Jama white washing bar soap ye sabuni atukuza nnyo engoye mwovu ate mu ngalo gambya akawuwo kasitozooza era ne bw'otuuka okugolola kasigalamu taggwerera mangu omuti munene muwero ojja kugula bagulimu obukuubo mulungi nnyo Jama white washing bar soap ye sabuni asinga obulungi mu Uganda ensangi zino atagula sente za nsiko buseko boogeraganya ne sabuni omulala ali ku katale kyokka ate nga yasinga obulungi sabuni gwolina okunaaba n'otaddamu kuloza ku sabuni mulala ye Lanzo bathing soap ali mu bika ebyenjawulo nga Lanzo bubble blueberry Lanzo vanilla strawberry Lanzo ice cream menthol ne Lanzo antibacterial mwekwate naye obulamu bugenda kunyuma nnyo sabuni wa Jama washing bar soap ne Lanzo bathing soap asangibwa maduka gonna ne supermarket okwetula eggwanga gwegenda ku dduuka bagambe njagala Lanzo bw'aba tamulina vaawo genda ku dduuka eriddako bagambe njagala Lanzo abalala bagenda njagala Jama white washing bar soap ayoze engoye wabatalina genda kuliddako bagenze njagala Jama gwe nkozesa awo nno ojja kumugezesa olabe nti bulijjo wafiirwa dda abakyala baliko emirimu gye mutandise mbajjukiza nti mulina ssente
zibabaleetera okwewola mu Finance Trust Bank. Sente ziri mu nteekateeka ya Trust Grow Women Loans. Sente zino bakuwa okuva ku ziweetaaga obukadde 4 okutuuka ku bukadde 200 ng'obeera nazo okumala emyaka 2 nga tonazizaayo, ate ebitundu bakolera ku 10 n'obutundu 5 ku buli 100. Kale nogenda ku ttabi ya banka eya Finance Trust eri kuli okumpi obagambe njagala kumpola nsimbi ez'abakyala oba okube ku ssimu noti 8 noti 335. Finance Trust Bank erungamizibwa banka Uganda enkulu. Ensimbi z'abakasitoma zikumibwa ekitongole kya Deposit Protection Fund of Uganda okutuuka ku bukadde 10. Pronto Forex Bureau yineze kukuwonya nnaku kati gwe omusuubuzi oba gwe ateekateeka okutambula olugendo genda ku Pronto Forex Bureau bakuguze forex ku bbeeyi ennungi ate bakuwonya ebicupuli oyagala kuweereza ssente bunaayira oba osuubira okufuna ssente okuva ebweru wa Uganda wine Pronto Forex Bureau. Pronto Forex Bureau basangibwa ku Kabana Complex ekawukongodde Entebbe okuliraana na Centenary Bank. Essimu eri noti 758 453 589 oba noti 772 453 589. Nsembayo nkujjukiza Ryan Air Cargo bakugu mu kutikka emigugu okuva e China, Turkey ne Dubai. Ejja group eginese kinomu bakozesa nnyonyi okutuuka Uganda, bakuguliza ebintu okuva mu katale, bakunoonyeza akatale k'ebintu byagala okugula, bakutambuza okuva ku kisaawe okutuuka ku hoteeri n'okuva ku hoteeri okutuuka ku kisaawe, okwonga okusobola okukutambuza mu butale obw'enjawulo. Bakufunira invitation letter era nga basobola n'okukuguliza tiketi. Balina n'abakuvuunulira oluchina ng'ogenze mu katale. Baweereza ssente eriyo yegweyagala okugulako ebintu bakikola ku bwereere kati n'ogwo omusuubuzi beyune onyumira empeereza yaabwe etasangika. Basangibwa ku BBC Building Room N 212 opposite Bank of Africa Nabugabo Street. Essimu eri noti 74 noti 152 333 oba noti 762 799 8 5 ojja kumanya ebisingawo. Mwami mulongo batemyeto kato ekibuga bwe kikyuka kati nga wakisobwa badde ku district nagenda ku mutendero gwa city oba Masaka nga bwe yali ku municipal nagenda ku mutendero gwa city biki ebikyuka biba bingi. City eba city era kyovola banti mbadde ngamba nti abantu bonna bekikwata kusinga tubatuuza n'okusingira ddala oyo omuntu atuddemu ekyo ekifo ekigenda okusuumusibwa kuba wabawo okweteekateeka okwenjawulo. Bingi ebikyuka ekisookera ddala bingiko naye ebimu ku byensobola okuyitamu wano olukwakwayo. Ekisookera ddala tutuga nti obufuzi obw'okwetwala bweyongera increase the autonomy. Nti bino ebyokuba nti olwairo njagala okulaga nti wakiso sente zetusolooza government ya wakati ezikwata ne babegerangako buli lweyagadde kakati bino bivaawo ne mutandika okukola ku nsonga zammwe nga tewali abakuba ku mukono ne Kampala nga bakyagikuba ku mukono anti byebyera kubanga sente bazi kakati wano bwe bibeerabeera ebibuga ebingi wajja kubeerawo increased bargaining power. Bameeya babeere bangi bakole ki bakole omukago babanje okujoga n'okunyomibwa bibenga bikoze eki bivuddewo. Ekyokubiri wajja kubeerawo enteekateeka kwegamba emirimu egikolebwa gijja kubeera improved gijja kukyuka nnyo. Kakati emirimu nga egy'ebyobulamu buno obulwaliro bwe tulina bwe health center tu nga kayingiza abantu abasukka mu mitwalo 3 amalwaliro ngawo gagenda kubeera improved galina okubeera improved enhanced okuva ku level kwe gali ne gagenda ku level eyawagulu kubanga ge mateeka gafuga ebibuga. Ensonga nga ez'ebyobulamu zino kasasiro gwe tubaye twogerako gwomanyi nti nno mu Wakiso buli muntu alina ka toilet ke buno 15. Ekyo kyabulabe kireeta green gases zinezambuka mu nankani ebya climate change. Kakati tulina okuteeka wajja kubeerawo enkola eya sewage system abantu badde ku kazambi watambulira mu midumu buno 15 bukole ki buveewo kwegamba improved service delivery jja kubeerawo amasomero gajja kubeera upgraded tuleme kusanga abaana batuula ku ttaka tuleme kusanga abaana nga bali mu mujjuzo kubanga bali mu kibuga ekibuga yentabiro y'okutegeera mu ggwanga kakati ekibuga ebeera modo ya buli kintu kyonna abantu abalala bonna kye bakola ki kye bakoppa kakati service delivery jja kuba ekyuse ebyenfuna bijja kukyuka nnyo. Awatali butale wabeerewo obuki obutale si bano abantu batundira ku nguudo nga boolaba gwe tugambira nti fenga abakozi ba gavumenti tulina okwebuuzibwako. Okupulaningira eggwanga si buli wamu nti kyoyagala kyokolawo kati okupulaningira eggwanga kujja kubeera waggulu nnyo
Gwomanyi nti nno omuntu akyasobola okuzimba essabo mu maaso go we musula n'ensasi netokota amabaala buli wamu oyita waliwo amabaala agaleekaana. Kakati mu kibuga bwe kiba kizze wajja kubeerawo planning ekwata ku bintu ebyo. Okay. Ebintu ng'ebyo ebyobuwangwa tujja kubeerawo ne kye tuyita increased social amenities. Kakati netugamba nti Buganda eri wano naye olw'okuba nti kibuga tusubiramu abantu bonna tumanye nti Buganda Cultural Center ina weeri, Bunyoro Cultural Center ina weeri, kwegamba abantu abajja mu kibuga babenga basobola okuba nti balina menu eri all embracing. Okay. Byebyo bimwe bigenda okubeera mu kibuga. N'ebintu ebirala bingi nnyo bye tutasobola kumalayo wano essaawa zino. Okay. Bwe tunaafuna obudde obulala abantu tujja kujja tubateeketeeke. Okay. Gavumenti bwe batesobola bawa mawulire gano. Ffe ng'abakozi ng'ate tuli bakozi baabwe. Tujja kusaba gavumenti etukkirize. Mutukkirize tugende ku radio tubulire abantu kyekigira ki kyekijja. Ku bibuga bino ebizze ebipyandoza kibuzo kyange ekisembe okuba n'akadde kantwala ebirowoozo bingi abantu bye balina. Ku Wakiso ne Kampala nti osokodde ku Wakiso n'Entebbe nti osokodde Entebbe mu Wakiso ogifula ekibuga ekyetongodde ate nga ne Wakiso ogenda kugifula ekibuga. Ebirowoozo abamu beenayogeddeko nabo nga balina bibiri. Ekisooka nti Wakiso muleke Ntebbe muleke mu Wakiso kibeere ekibuga kimu ekyetongodde. Ekibuga ekyokubiri kigabire ekitundu kya Buganda ekirala oba ogenda okiteeke mu Bende wabeereyo city oba ebeere Mityana n'ewalala naye wasobola okukulira ku mutendera omutuufu. Omulala n'agamba nti n'okukola akabuga ka Kampala nako tekatuukiridde nga bwe kali mu bufunda bwako. Kampala Metropolitan, that is Kampala, Wakiso, Mpigi ne Mukono. Yeyandibadde city eyawamu nekulaakulanyizibwa ku mutendero gwa Kampala city. Ebibuga ne bigenda nga bizimbibwa ku mutendero gwo ne mu bitundu ebirala. Gw'oli mukugu ate oli mu buweereza obwo kiki ekyandibadde ekituufu? Ekyalibadde ekituufu era by'ebirowoozo by'abantu okubawuliriza. Buli omu alina view ezize. Njagala nkubuulire mu myezi ng'ebiri nali Casablanca. Casablanca kibuga kya mutindo nnyo e Morocco. Waggulu eri. Ekibuga kiri planned naye Casablanca Morocco erina ebibuga bibiri. Erina ekibuga kye bayita administrative city kye kibuga ekirimu enkola y'emirimu n'okulungamya abantu mu kibuga. Then ne babeera ne economic city awabeera ebyobusuubuzi. Kampala eno toyinza gijja mu byabusuubuzi ate nze ndowooza yange endala. Make Greater Kampala Metropolitan Area an economic city. Greater Kampala Metropolitan Area yonna deka abantu bakoleremu emirimu nga bwe baagala kubanga wali business access ne airport access ne bive malabba kati tufuneyo ekibuga ekirala ekyenkola y'emirimu gye tusanga zi parliament gye tusanga offices za government ezenjawulo gye tusanga kwegamba bakulembeze abo ku ntiko gye bagira ki si wano oba okyatambula bwoti n'otomera minister mukyatambula mu byammwe muri mu kutula bintu byammwe ngolawo obugombe bwa minister ayitawo tuli fenna Greater Kampala kibere kibuga ekyemirimu abantu mwe bakolera emirimu fenga abakugu bwe tuyinza okugamba tulekerawo okugamba nti fenna tuli wano juzi ba minister ba MP batabadde Kampala tubadde n'emirembe mingi nga bali ggulu nga tolabayo kavuyo ng'otambula bulungi nga bw'oyagala naye leka babeere ku kizimbe wali kwegamba tuleme kufuna kavuyo kano ebyo k'ebirowoozo gavumenti esobola bijja mu ffe abakugu era ngamba gavumenti toyina wogenda kujja bakugu balala ate bagenda kuvaawa ffe bakugubo ffe tukukolera ffe tuteeka mu nkola by'osuubiza abantu twebuuzeeko ku nsonga zino. Dakiika ziweddeyo notingidde essaawa 2 naye akasemberayo ddala kaakati ebibuga bagenda kubita ebirala 5 210 baabita bw'ogattako Kampala ebibuga 16 naye bitambula biwonyera ne Kampala yennyini akyatambula ng'awonyera. Kaakati mukadde kano oyagala gavumenti ekole ki nga bino ebitaano ebijja tebinaba kuteekebwa mu nkola? Tusooke tulivisitinga amateeka tubaire ne enabling law environment. Tusooke tulivisitinga amateeka gateekawo ebibuga bino ng'ate amateeka gano gali consultative tugakoze naye nga buli omu yenyigiddemu kubanga ekibuga kiba kitereke kyogenda okuwa abantu. Tufune ebirowoozo by'abantu bonna, tufune ebirowoozo by'abakozi n'okusingira ddala kubanga bw'obanga ofunye nze wano nga njogera nja kukubulira Wakiso yonna okuva gyetandikira eri emasuuliita okutuuka eri ekira ebulindo kubanga njimanyi. Kakati abakozi abantu bonna tubaleeta on board tuletekewo amateeka abantu kwe bagenda okutambulira so si kibuga kutandika ate oleeta etteeka obagambe nti abaaye twatandika KCCA naye lino lyetteeka erifuga ebisolo tulireese kati bino byonna bye tulina okusooka okukolako abantu bamanye nti ekibuga kijja naye etteeka lye tugenda okutambulira muri erino ku nnaku z'omwezi nga lumu July 2025 lyetteeka ekkadde tugenda divaamu tuyingire etteeka eriki epya enabling laws
ye framework etambuza ki enteekateeka efaanana bw'eti. Wano oli wagaye Mwami Kaluwe bali kuweereza nze lumu ebusiika kaakati Kampala Metropolitan omulimu Kolone Wakiso yegenda kukolebwa etya kati ndowooza ekibuuzo kyo kibadde kijjirawo ku byoyogedde onagenze Isima Kivumbi ndi ku Gazalandi tewali kigenda kukyuka nga tetukyusizza bukulembeze mujja kwogera n'ennyenje zikunkumuke n'ebirowoozo ebirala ku ebiri netumbebumbe naawe oyo aleeta politics. Njagala nnyo okwebaza abadde bawuliriza nabadde busiike eggulu naye manyi nti busiike erikunje gweyogoza ya Luweero ne Nansana municipality naye abantu abali awo saidi ye Nansana tebamanyi nti bali Nansana municipality bibakola byabwe bamanyi bali Luweero bibakola byabwe bamanyi bali Luweero ne bamanyi abamu tebamanyi gye bali abantu tebamanyi na boundaries gye bali kakati tugenda okuleeta amateeka abantu ge batagira ki naye njagala okwebaza abantu bonna abawuliriza era njagala okukunga abakozi ba government please take interest mu bice bigenda maaso kubanga development zino ezijja zigenda ku affecting emirimu gyaffe zigenda ku affecting ebyenfuna yaffe n'eddembe lyaffe ng'abakozi ba government mutidde nti bagenda kubagoba ate ku lwawo teeka bali balize nti tugenda kukyusaamu mumbadde mukolera mu byalo municipality mateeka gazze g'amaanyi omwana omulimu aguyina okujjawo kati ngaffe ba self made kubanga siina wendaga kyuma kya mudaaki naye waliwo abaana bayinza okufiirwa emirimu n'olwekyo tukolere wamu ng'abakozi ba government mwena gye muli Greater Kampala Metropolitan Area nze nyina plan egenda mu bibuga byonna bino municipality zaffe zonna ezikola Greater Kampala Metropolitan Area okukunga abakozi tubeere involved mu bintu bino bwe tubeera involved abantu bajja kufiirwa ne government efiirwe ate nga ffe bakugu omukozi minister si mukugu politician si mukugu mubiri ebyabwe naye bino ebyokuteekako engalo ffe bakugu njagala nnyo okutumira abantu beewange naye ate nzikiriza okuyisaawo si kalango naye tulina enteekateeka ekulaakulanya essomero lyaffe lye nasomera mu primary baliyita Kisaalizi Primary School eri era ekyotera tulina omukolo gwaffe omukulu ennyo nga 16 November ogw'okukola fundraising tuddize abantu baffe abali eri essomero lyaffe limaze emyaka kumpi nga 5 liri awo bannaffe abava sayidi eyo nga muli mu Kampala tulina olukuŋŋaana lwaffe nga 13 mbakoowola mwenna gye muli bwe tunaabatuukako mujje tutuule ku popopo tuteese ensonga zaffe webale nnyo bwana ono agaye nti musawo Nabasa agaye nti omukulu oyo atuula luddawa woofiisi ze ziri luddawa era singa twagala okukwatagana naye tumufunira ku namba ya simu ki 772 64 11 44 giddemu 772 64 11 44 esimu yange ebeerako saawa yonna eriko ne WhatsApp ne SMS byonna mbifuna okujjako nga tolina ssente ambipinga lwa mukaaga Saturday ku lwa mukaaga bw'obipinga nkuba bukubi nezino ennaku tebakubipinga kuba direct Saturday kubeerako eya time okubira ababipinga naye bw'oba olina ekizibu naddala abakozi ba gavumenti tuwuliziganye esimu yange yeeyo ogambye nti office ziri luddawa office zange ezange ku mirimu gino egya trade union ziri ku Uganda House yes waggulu eyo gye tulina office yaffe naye saawa na tuyinza okuvaayo kubanga ekifo tekiri accessible bulungi enamba esimu ogambye eriki 772 64 11 44 yeri official lwaki sikuta neyanza ampuliriza kankomewo n'essaawa ey'okubiri bwavu mpologoma tova ku Manduso nze Kalule Lameka ampulirize Manduso kuli dakiika ziri 13 zokka zimaze okuta ku ssaawa 2 ez'ekiro kya leero nyongera okubasasira abafunye ebizibu ebyenjawulo jjukiza bazzukulu bava mu lunyiriri lwakamwa ka mukadde jjajja w'olunyiriri jjajja Ssebunya Mukire ku Ssingo Mukama yamujjuludde mu bulamu bw'ensi olwaleero era muzeeyi Sam Kabuye nti wakuziika enkya Mukire ku Buwali Ssingo ssaawa 10 ez'olweggulo kale nno mwenna ab'empya ez'enjawulo Mutetema bali mu Kiganda mu Kireku ab'omu Lubigi wa yonna gye muli tugenda kuzika jjajja Ssebunya ow'olunyiriri mu Kireku awo Ssingo Buwali enkya ku ssaawa 10 ez'olweggulo. Nina Professor Julius Nyanzi owa Prof Bioresearch Commissioner wa Science mu Ministry y'ebya Science ne Teknologiya ate mu government ya wakati oli attached ku President's office. Yes. Okay. Bwekiri. Lamusa kubatuliriza. Webale nnyo Lameka. Webale kumpa mu kisa guno era kantwalewo mu kisa guno okulamusa ku bantu Bassaabasajja bonna. Webale kuweereza
bebale kola ate n'okusingira ddala bebale kuteeka mu nkola bye tubasomesa twabadde Buddu eyo bannabuddu bakutumidde ekigambo kyabadde kirungi nnyo bagati mwabadde na mu weema wabadde ku stage nakubira ku stage lumu nga nti Nyanzi ngatabuse obubaka ng'obufuna tubanga naawe olina liso nnyo sirina piso nina liso obubaka bwe butyo twebaza enteekateeka yabadde nnungi bukyanga lubanga lwa Mindi nabadde wali ku weema asina weema stage enene bwaguuga Evelyn nangamba bannange omukenkufu kitunga kitabuse ne mugamba kyekyo kyennyini zino ze bayita emboozi omukenkufu ng'abantu Bassaabasajja basanyuka ate nga bwe bayiga bebale nnyo abazze mu mwoleso banaani oba ababiikira abafaaza ab'amasomero abantu bonna webale kutuwagira ate mwebale kukyalirako weema yaffe ebintu byabasanyusiza nnyo naddala esigiri eno efumbisa oyiro omukadde yabakutteko nnyo era baziguze mu bungi ne mmanya nti abasajja b'e Buddu n'abakyala emmwanyi bagirimidde ddala n'amaanyi akasente balinamu nali mbanyoomye naye bandazeeko bakungudde embirabira kyekyo kyennyini ekiragira ddala nti bajjumbidde omulanga gwa Ssaabasajja ogwa enkumbi terimba emmwanyi terimba n'olwekyo tubeebaza beebale kujja twasanyuse nnyo abatasobodde kujja basobola okujja ali ku Equatorio ku Prof by Research era nga tuli basanyufu nnyo tulina Fort Portal eyo n'Omukama yatuyise ekyabadde eno ate Fort Portal nabo ne batuyita Omukama n'atuyita n'agamba nti ku empango celebration nga tujaguza na Prof by Research mujje era bwe twava e Masaka twasala busi mwagenda bugenzi era tuvaawo nche Fort Portal wali bayitawo ku Baria Street awo street yabwe bagiyita Baria naye nga mutadde etabi mubadde bubezi katu twabaddeyo tuje tuli just mwoleso empango nga bwe tutera okukuza amatikira ga Ssaabasajja bajaguza emyaka 29 era Prof by Research tuli basaale nnyo teknologiya twazikubako obukubi nfufu ne tuzisaza ne tuziza wali Fort Portal naye nga byonna byakusitukira wamu kugenda mu maaso kwekulaakulanya ate n'okusingira ddala okwerwanako tumanye nti ekyuma kiwagala ekyo kirukulu nnyo naye nga yebale Pokino okutukyaza omwoleso general gwatambula gutyo gwe Masaka omwoleso gwali mulungi era n'abadde mbuuza mu kusajja waffe Busuulwa lwaki ekiri e Masaka tetukyongera mu maanyi ne wano kuba nalabye abavubuka bangi nnyo abantu bangi nnyo nangamba nti wano oluusi ebiseera ebisinga abantu bano banyooma naddala bannakampala naye abantu ba Ssaabasajja eri kasita bawulira nti Ssaabasajja alagidde basobola okujja mu bungi ne wano bajja naye wali bayizi balungi bangi baguwa obudde omwoleso abaana babeera mu pakupaku ate bannakampala ebintu byabwe pakupaku ate nno munaye ebirowoozo tenzi byenafunye era ngenda kubiwa wa Mwami Katumba ne Mwami Busuulwa abo ngaga nti nga omwoleso bwe guli e Masaka kati ab'e Masaka balina package eyaabwe waliwo ogwa CBS Peoso ogubeera e Kampala ogutugatta ogwo gwe gwaffe kati naffe mu bitundu tugeze singo naffe batuweeyo ogwaffe nti kati mu gw'omwenda oba mu gw'ekkumi tujja kubeera nga singo ate bwe tunaabeeranga Kyaggwe buli ssaza libeere n'omwoleso ogw'engeri yo ng'ogubadde Masaka ongera okunyweza kisoboka kubanga ffe aboolesa weetuli abasomesera weetuli ate ne manduso weeri ejja kusaasaanya obuki obubaka bakirowoozeeko Mwami Katumba manyi awuliriza ne Mwami Busuulwa kikola amaanyi omanye ekyo kiboolanya abataka kituufu kiboolanya abataka lwaki buddu buli kalungi buddu naye nga kirungi kirowoozo kirungi tuyemanya abakulu bakifunye era ndowooza bajja kiteeka mu nkola naye nga tubakulisaayo nnyo ababadde mu mwoleso ogwo gwatambudde bulungi nnyo era tetutoma ate bannabuddu tubatumidde nnyo z'amaanyi ampuliriza oli kumando dakiika ziri 19 zimaze okuta ku ssaawa 2 ez'ekiro kya leero njagala kujjukiza Green Organic Manure kikigimusa ekiriko omulimi kyotasaanye kusubwa kipakingiddwa mu liita 1.5 liita omulimi w'emmwanyi kiyamba okukwasa ekimuli okubazisa okugejjesa empeke kiyamba emmwanyi obutakala makoola awamu n'obutabaamu kirerya ate n'okugoba obuwuka mu butabi omulimi w'amatooke Green Organic Manure ayamba okuggyamu olunnyo okugoba ebiwuka awamu n'okugejjesa omulimi wa kasooli
mu nsawo tuga nti muyiika osobola okujjamu ensawo 46 so nga ate ggwe ow'obumonde muyiika bweba bitambudde bulungi osobola okujjamu ne munnange n'ensawo 10 singa oba okoseza bulungi ekigimusa ekyo ow'ennyaanya mboga wotameroni ebijanjalo n'ebirime ebirala kiyamba nnyo okugejjesa okubazisa okukwasa ekimuli n'obutawulira musana. Green Organic Manure musange mu maduuka gonna agatunda ebyobulimi mu ggwanga lyonna ab'e Masaka mu maduuka gonna, Kampala Container Village mu Africa 1 ne Nsanja Agrochemicals. Green Organic Manure yakakasibwa ekitongole ky'ebyobulimi mu ggwanga. Essimu eri noti 754 noti 4 14 79 oba noti 781 noti 3 61 95 ojja kumanya ebisingawo. Waliwo banafa ba Darajia East African Limited company ze kukuyamba gwe mu Uganda okukunazaako ennaku. Balongose bizimbe, emizikiti, amakanisa, amasomero n'ebirala bingi. B'ebirala bingi boza carpets, entebe, emifalisa, amategula, terazo wamu ne pavers okukosa n'okukufuuyirira ebiku, ebyenje, obuwundo, emisota n'ebirala ebiringa ebyo. Bakulongoseza compound yo wamagwe nerabika bulungi. Basiga ne rangi owa buli kika kyonna. Basangibwa na buli ekikozesebwa ku farm nga water pumps, petrol engines, silage machines, rice rollers n'ebirala bingi. Basangibwa ku plot 19 Jena Plaza Nkrumah Road. Bakubire ku simu eri noti 7 noti 32 8 43 oba noti 772 88 12 noti emu ojja kuba otegeera ebisingawo. Kankujjukirize ddala banafa ba Honest Estates Developers Limited bano banno ddala mu nsonga z'okugula n'okutunda ettaka mu Uganda. Balina estates ku buli luguudo olufuluma n'okuyingira ekibuga Kampala. Ku Lwentebe balina Sissa Lutaba Hillview 0 Phase 4 Phase 4 ne Nakawuka. Ku Lwehoyima balina Mwera Magogo, Wakisokona, Wakisoka Sengejje, Mabombo Phase 3 ne 4 ne Wakisogobero. Ku Lwegayaza balina Kiwenda ne Manyangwa na Mugongo Sonde. Estates zabwe zonna zirimu amazzi n'amasanyalaze, enguudo nnungi nnyo, ebyapa bya bwannannyini. Emiwendo gyabwe birungi ddala, tebakkiriza n'ekibanja mpola. Honest Estates Developers Limited basangibwa ku Martin Road okuliraana Aga Khan roundabout, ku Mankeshwa Building omwaliro ogusooka. Wesige Honest Estates Developers Limited ku lw'obuweereza obw'amazima. Essimu ku bafunira ba Honest eri noti 772 57 28 73 oba noti 7 noti emu 57 28 73. Professor Nyanzi, ye mukadwa ebiseera ebisinga otubadde nga tuva mu mwoleso ate obadde obaako n'akapya k'osimbula nako mu mwoleso gwakaggwa. Olwaliro osimbudde nakaliwa akapya ak'omwaka guno bwe tuva mu mwoleso gwa CBS wali e Buddu tuba tugenda mu Sundowner. Omusomo gwaffe ate gwe gugalawo omwaka mu Uganda. Omusomo gw'entegeka wali ku Equatorio. Era ng'omwaka guno tulina ekipya ekyengenda okubasomesa kwe kukola amasannyalaze okuva mu kasasiro. Ngenda kukikwatako ng'osobola okugekolera ewaka. Ekituufu nnyo mu kasasiro wo. Era nga bwe tuzze nga tulaba nti kati ne gavumenti ya wakati ne bwe yannonze ku bwa Science Commissioner yagenze okukiraba nga abazungu bakola olugambo lungi ate nga bo beebase naye nga ffe tuli eno mu Pewosa tutambuza ekintu ekiriwo. Kati tutunuulira ebizibu bya bannayuganda ne tulaba engeri gye tubigonjoola. Ojjukira bwe twalina ebbeeyi ya sukaali erinnye ne stevia abantu era baasanyukanye okuva olwo abayindi tebaddangamu kwongeza bbeeyi yaki ya sukaali. Ne tubaawo n'embeera wano abasajja bano abakinjaaji baateekanga tsunami mu nnyama okugoba enswera. Abantu ne batandika okwogera awo okwegugunga nga balaga obutali bumativu ne tubayiiza ennyama yaki ya ffene. Era mu Sundowner abantu bajja ne bagiyiga. Ne watubaawo n'obuzibu ebbeeyi y'emmwanyi yali esse ne tutandika okamula oyiro waki w'emmwanyi okuva olwo teddangamu kukola ki kuka. Ne tubaawo wano amafuta nga galinnye emyaka 2 emabega amafuta gaali nnyo bei nepaaluuka. Ne tuyigiriza abantu ba Ssaabasajja okukola amafuta okuva mu buto wa Kabaka Njagala. Kabaka Njagala Ssekabaka Muteesa II yalina ekirooto ekikolamu amafuta okutambuza ebidduka ne yingini. Era buli yajjanga okumukyalira ng'amuwa ensigo zaki za Kabaka Njagala. Era wava n'enjogera nti Kabaka Njagala ampadde n'ensigo. Era ne tukituukiriza. Kati nagenza okulaba ate kasasira atandise okutta abantu ba Ssaabasajja nga bamulabanga ekyeneena kwe kutandika okulaba nti tugenda bayigiriza okola amasannyalaze
mu kasasiro Okay. era ogwo omusomo bagwerinde bamyuse lunaku okuvanga ennaku z'omwezi 24 okutuuka nga 3 omwezi ogw'11 Okay. basigazaawo emyezi ng'ebiri okuva kati tugende mu musomo ogwo ogwa sundown banabuddu abantu bonna ab'amasaza abalala omukisa gw'amaanyi kubanga tutunulya ebizibu ebitusumbwa ne tubinogera eddagala era ekipya ekiriwo mu Uganda era tugenda kisabuukulula era bwe tunaamalaawo njo ebintu bijja kutambula bulungi abantu bajja kweyagala nga kasasiro batunda mutunde bagenda kutunda kasasiro oba kumutume wakane bekulira amasanyalaze abantu oli ajja kuba ayagala mangi akuguleko kasasiro wo aweze kati kyetugenda okukola naye nga tetunaabatuukayo katono nnyo okwatira mwawo nzije tusimbule ampuliriza Emmanuel Sukuli bingi no bikozeeko okunoonyereza n'okubigattako omutindo naye abalunzi b'enkoko g'amagisi nawulire tugakolamu ki pulasitiki abalunzi baffe naye kati bwebutunulira abalunzi ekisinga obasumbuwa naddala abalunda enkoko ezaffe zinnansangwa benjagala nabo tuyambeko era omusomo ogwo nagwo nja kugattako kuba nekali ng'ogyeko kasasiro ne kalimbo enkoko akola amaki amasanyalaze amasanyalaze ekintu kyangu nnyo kyakkola lwakuba oluusi nti tudda mu kulya katonga n'akola ki najjula naye bwe tutazuukuka ne tubanga bajjajjaffe bwe baakolanga ebintu byabwe obuzibu bwe tulina ffe tukulumiza nnyo bamagulu meeru bwe buzibu bwaffe naye bamagulu meeru baasanga bajjajjaffe balina bye bakola ebyamaanyi baali baweesa baali bayigga baali babumba baali babajja neffe abazzukulu kyakuswazibwa kyamaanyi nti ate ffe twagenda kwebaka bwebasi naye tugezaako okuzuukusa abantu ba Ssaabasajja nga tuyita mu nteekateeka nga CBS Pewosa misomo egyo CBS gyetegeka okulaba nti tukomyawo omwoyo guli ogw'okulaga abantu nti naffe tusobola era mu mbeera eyo olwaleero njagala tukwate ku enkoko eŋŋanda nazo zikendedde ogenda mu katale n'ozinoonya tokyaziraba lwaki batulunda nkoko ngwira ate waliwo ez'abayindi zino ze bayita kuleira bagenda kati ng'abako bagenda ku buko atwalayo kuleira nga tamanyi bambi tasobola nakwawula naye amagulu oba ogalaba gonna gaba gatukola naye nga kwekivudde nti tekinologiya ne sayansi tetumutadde mu kulunda kwaffe nga ffe abalunda enkoko zino zinansangwa naddala enkoko eŋŋanda bwe tulaba enkoko kyekyobugagga ky'omuganda era olaba Bwana Lameka Nambi we yali ava ewa taata w'eggulu yajja n'enkoko n'obulo kyekyobugagga kye yajja nakyo okuva ewa taata w'eggulu kitegeeza nti enkoko eŋŋanda zino tezirina kubula mu maka gaffe ng'Abannayuganda n'Abaganda bonna n'omuntu yenna ayagala okulaakulana kubanga enkoko kyekintu ky'osobola okutunda amangu n'ofunamu ki ensimbi emyaka gyonna gye mmaze n'owekitiibwa Sserwanga owekitiibwa Sserwanga omumanyi owabavubuka yagwa mu bintu naye Katonda talya paani ate tagayo biti nange ate nenfuna obwakamisona netubalansinga naye yali andese bwe tuzirwanya ebbanga lyonna ate nosomesa enkoko naye alina kyagamba nti enkoko oluusi ezinansangwa tezikola ki sente naye nze nsiiba mugamba enkoko zino tetutaddeemu kwagala nga ffe okulaba nti tuyamba ku balunzi b'enkoko zino zinansangwa oba eŋŋanda okulaba nga zisobola okuzza ki amagoba era mu sundown y'omwaka guno ngenda balaga okukola amasannyalaze okuva mu kalimbwe waazo naye nga tetunabagendayo obuzibu bw'enkoko zino zinansangwa Bwana Lameka singira ddala okuzisumbuwa bwe buko zirwala obuko kye bayita inbreeding otaata n'azaala mu baana kivula bazifa nnyo tezikula tezigejja amagi ne bwe bagaaluza enkoko eno enkazi ne bwe yaluza amagi tegavaamu buki bulungi olw'obuko obwo ate n'omba bweyogera bwotyo kituufu kwaffe tetwalinulanga za kamasho mu kyalo yesebo naye twatuukanga mzee naga nti kati ey'empanga abaana baayo bakuze no tugirye kangende nfune empanga endala nagala n'agigule ennungi n'agireeta mu zino kyekyo kyennyini balinanga amagezi ago bajjajjaffe oba bataata baffe naye ffe abazzukulu obeera n'enkoko nebezaala mu bwana n'obuzzukulu kati olulyo ne lubanga lubi kati era bw'otunulira embeera eyo n'embeera kati mwe tuwangalya mbadde nkuwuliriza ku ebibuga bigenda bikula kitegeeza n'ebireekaana byeyongera enkoko eno eba emaamira amagi gaayo kasangwa ng'aleekaana
Okay. Zebidayo ng'aleekaana ng'agikanga N'owamwoyo mutukuvu ng'asumulula jakatali baba waliwo n'ayisaawo obumasu nga naye abukoona kati ebeera mu kwekanga kitegeeza tejja kumaamira bulungi bwe tuva abo ne wabaawo n'embeera ey'obuzibu nti Kampala kati tewakyali biwuka enkoko zaafulumanga ne zitaayaaya ne zirya ebuuka ebisokomi nsiriŋŋanyi nkumenya ekindeke ki naye kati empya zaffe zonna tuyiyeemu kolasi tutaddemu ebisemiiti pevaazi kati bweba emaamira okufuna emmere erina okutambula nnyo nenoonya ekyokulya erya muceere gusigalidde ate teguwera nagwo kubanga naffe oluusi emmere ennaku zino tugibalirira ebintu si byakudiibuuda kati ebyo nabwe obigattagatta enkoko zino ne ziremererwa okwalula amagi obulungi enkoko eba n'amagi 12 neyalulako obwana 4 obukoko 4 kati gwe nannyini waayo tosobola kukola ssente kibola bwekitiibwa Sserwanga akugamba enkoko tezikola ki ssente naye kati kyenkoze kwe kuyiiya tekinologiya okwaluza amagi gano okwaluza era kyuma kino kiraba ntambudde nakyo okwaluza amagi g'enkoko zino eŋŋanda amagi gano bwe tugaaluza kitegeeza nti enkoko eno ejja kubiika nnyo kuba buli wogijjako eggi ng'esumulula eddala naye ogijjako ng'esumulula naye bw'eraba nga gaweze mangi ng'erekera kiri nakyo kya butonde erowooza nti yeepimira ne kati gano gensobola okwaluza naye bw'oba ogajjawo ejja kubiika nnyo kubanga olekawo erimu kwerabira nti wano wembiika kati amagi ne gawerama kati bwe gawera amagi ago tugateeka mu kyuma ekyaluza ekyuma kino okiraba entambudde nakyo mu nkwawa kiri portable nekyaluza amagi 6 batugamba nga nti ise incubator ya bait eyesimbikamu tegula incubator oyaluza amagi zirinwa bali abalunzi ab'amaanyi kati awo twavuddewo ku tekinologiya ne science aliwo nawe omuntu ono atandika ate nze mwagala nnyo era abantu be buddu twabatwalidde tekinologiya oyo era nensalawo mugabane n'abantu ba Ssaabasajja ne bannayuganda bonna kubanga bw'oba okitunuulidde enkoko zino bw'okwata amagi gano n'obanga ogaaluza zibiika nnyo kitegeeza naawe amagoba ofuna ki mangi kati amagi ago osobola otundako n'amala n'ogaaluza kati bw'oba naayaluza eggi ddala y'enkoko eŋŋanda ekisookera ddala terina kusukka wiiki namba sabbiiti namba weba ebiseera lwaleero lwakutaano olwokutaano olujja olina okuba nga ogatadde mu incubator oba mu jjalulirizo kikulu nnyo kuba amagi bwe galwawo goonooneka ekyo kikulu nnyo nti amagi galina okuba nga tegasukka nnaku 7 ekyokubiri eggi lyonaayaluza lirina okuba nga teriddugala jonjo bulungi nga kwegamba teririko kalimbwe teriko nga litukula bwe libako kalimbwe ligana okwalula anti kati buba buuka kati bujja kulwaza obukoko buli n'amagi gavunda ki mangu gakola ammonia obukoko ne butavaamu buki bulungi kati eggi lino tulisiimuulako ne tulyozaako bw'okozesa amazzi gonoona amagi tukozesa sanitizer 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 oyo yennyini ng'oteeka kapamba n'olisiimuula bweki bulungi kati bw'omala odisiimuula obulungi kati n'olikwata ate bw'okozesa walagi naye anti sanitizer walagi fune emmandule yo bwetakukema kunywako nagenda olaba nga abaswahaba babakuba walagi emmandule aba Seventh Day kwe kubayiiza mu covid time sanitizer gwe twakozesa yawangula ng'okateeka mu ngalo ng'olyanza n'okuyita lujuuju kati ekyo twakivuddeko tukozesa sanitizer ow'obutonde tumujja mu nniimu naye nga bwe tuba tukozeseza sanitizer yenna asiimuula amagi ekirungi kya sanitizer afumuuka mangu tasigala wali kuzibikira butuli empewo weeyita egiriri gisobola ofuuka akakoko kati bwe tumala ekyo ne tuteeka kweno tray y'amagi ogiraba kati sisinzira ku size yaki yeggi mugendamu amagi amekoomu kati bugendamu amagi 6 ŋŋambamu ako katrako 10 buli tray amagi 10 bubaamu 6 mu system oba ogasimbye bwoti kati ekipaati ennene ekibuto ekinene kyekitunula waggulu
kana akatono ne katunula wansi. Okay. Kati kiri ekitundu ekinene ky'eggye airspace akakoko kano empewo wegenda okuyita kafune empewo kaleme kuziira kufa. Kakonera mu kiri ekinene oba eno wansi katono? Ku katono mu otuuliza eggye tulituuliza ku side entono. Anti ngamba nti akakoko bwe kaba kakona okufuluma kakona eri kipaati ekinene oba eno ewatono? Kati bwe kaba ate tujja mu trezino ne tulyebasa wansi ngenda kutuuka waawo. Okay. Ontutte mu speed. Tugende ku mitendera. Kati eggye eryo bwe litunula waggulu paati ennene ogitegedde. Tunula waggulu. Akasongodde ne katunula wansi. Akasongodde ne katunula wansi. Era ne bana abalina trend aba bakola nyensobi abantu baffe bana abatunda amagi ogenda n'osanga ate ekinene kitunudde wansi. Akasongodde ne katunula waggulu agamagi gavunda ki? Mangu. Ekyo balina kitereeza. Bw'otunuza ekinene wansi gavunda mangu. Gegonooneka ne gavunda. Kubanga ye airspace egirisizawo kati obanga alituze liba terikyasa nga lyonooneka. Kati mu mbeera eyo kati nga tuteeka mu incubator yaffe eno incubator eno bweti bwefaanana bwanalameka kati oteekamu amazzi half liter kacupa ka mineral water kaba katono kinene kacupa ka mineral water katono half liter akarwenzoli oba brand yonna arwenzoli bajja kumpa amazzi ag'obwerere akalango nkayisizaawo. Kati mu mbeera eyo bwe tumala ekyo ne amazzi gano gayamba ki? Enkoko eno ogiraba buli kumakya efuluma ebyoya byayo nenoonya olufufugo olwo kati olufufugo olwo lwe lukola obunnyogovu eggi lino ne litakala. Kubanga bw'oliba nga temuli mazzi ebyoya by'akakoko bikwatira ku sheero ku kisonkola ekyo ogenda okakkana eggi ne likola enkoko neefa akakoko ne kafa. Kati naye bwe tukwata ne tuteekamu amazzi mu incubator kati amagi gali tegajja kwekwatira ku kikuta oba ku kisosonkole. Kati ekyo kimu. Kati incubator ebaako ebbugumu kubanga enkoko eno giraba ekola ebbugumu ng'eri mu kumaamira ekola eki ebbugumu. Kati naffe incubator ebaako thermometer oba akapima eki ebbugumu. Era ebbugumu etuufu enkoko kweyaluzibwa liri 37.5 era obupima ku mashini. Kati awo noteeka awantu wonna awalungi newaliba wansi wa kitanda oba abantu obatataataganye majigo. Kati mashini yeekyo ebeera ekyusa amagi yeetooloola eno mashini yo yeetooloola bweti neetooloola negakyusa negazza eno bwetyo buli luvannyuma lwa ssaawa nga 4 ebeera egakyusa eriko automatic oba gw'ogyenyigira n'okyusa eri automatic. Kasita oteekako ebbugumu kiba kiwedde ng'enkoko bwekola enkoko ebeera ekyusakyusa ki negakuba negacyaŋŋanya. Kati n'ekyo bwe kiri kati enkoko kijja twala ennaku 18 ennaku 18 enkoko kati mashini eba ekyusakyusa okumala ennaku mmeka 18 naye buli luvannyuma lw'ennaku 2 oba oyongeramu amazzi gali gaba gakoze eki anti gafuumuuka anti ebbugumu ligafuumuula ebbugumu liri gakendeera kuliko obutuli gaba gafuluma. Kati oba oyongeramu buli luvannyuma nnaku 2 amazzi kati wetuuka ku nnaku 18 kati nga tukola candle test amagi gaffe ag'enkoko eŋŋanda n'enzungu era nakyo kikola. Candle test tufuna omusubbaawa ne tukebera amagi okulaba nti oba akakoko katondeddwa oba tekatondeddwa. Bwe kaba tekatondeddwa ate oba omala budde okugalekamu gaba gagenda kutta obukoko buli obunaaba bwaluziddwa. Omusubbaawa katufuna omusubbaawa eggi eririmu akakoko ekitangala tekiyitamu oba nfuna naye ate eritaliimu kakoko akatondeddwa nga gakyali mazzi gali ag'enjuba ekitangala kiyitamu buki oliteeka eno ofuna enzikiza n'omusubbaawa n'otunula ofuna ogenda ojjako bwenkubamu akatoki k'essimu nako kakola naye ekitangala ekya yero oba ekya kyenvu kyekijjayo obubaka obwo oba kye bayita warm light kubanga ekyo ekisimu kiri white
white light kati ekitangaala ekyo kifaananira ddala ekyomusana kyekikola obuki obulungi katukebera amajaago era ekitangaala kiteeka wansi w'eggi kati ekitangaala kasita kiyitamu ng'omanya nti eggi eryo terigenda kwaluzibwa ng'olijjamu bwe kitayitamu amagye gali ng'ogeebasa ku treno eri munda nga geebaka bukiika ku kibuto kati bwe gamala okwebaka ennaku 3 enkoko eba eyaluziddwa ennaku 21 era ku nnaku 21 toddamu kubikkulako kasita omala okukebera amagi n'obikkako toddamu kubikebera nti oba amazzi gaweddemu mu mashini toddamu ekyo kiba kikoze eki kiwedde era mu nnaku 21 enkoko esooka eyasa ekisosonkole n'efuluma kati bwefuluma ate yeggulira zinnewaze endala yeggulira endala kakale yazikoonako neziggulira neziva mu kisonso bwekakaaba nti nze nvuddeyo namwe mugye kati ziri ziba nsiru tezisobola kuvaayo zokka yekoonako kati ate naye efulumye nekoona kujja eddala ekyo vulaba okukolera awamu kikulu nabadde ngamba nti Florence ekyasibye ekipewusa ky'abantu nambuza olunaku lwajjo nabaddeko awo wali ku Kabakanjagala ne bandaga NGO ne bandaga yeterekera neŋŋamba kyekyo kyennyini agali awamu n'enkoko bwe zikola esooka ofuluma yeggulira endala nekoonako n'endala bwefuluma nekoona gwokola kimunda naawe okola kimunda nga zonna zikola ki zeggulira era kyovula omuntu omu bw'afuna kyetaaga n'asika abaki abalala kyeŋŋamba ekyuma kiwagala ki enkoko ekimanyi kati nga ziwera bulungi nnyo era ebbugumu eryo erisigalamu kati olindako ennaku 3 okuva ku nnaku 21 22 ziba zifuluma buki bufulume 23 24 ziryaki bwemba sibikkulako mu nnaku 3 kati enkoko eba n'enjuba enjuba ebaamu ebiriisa kati eba ekyalya ku mmere eyo ey'enjuba okumala ennaku 3 talyanga muntu nti ate olwa n'omwana bwe bamuza kakabye kayonke nti yaganajja muleete nani enkoko ku butonde bwayo enjuba eno etereka ebiki ebiriisa kati awo mu mbeera eyo ng'oyaluza enkoko era bw'ozijja omwo nga oziteeka mu buluda waliwo bubuluda bwe twatwalidde ab'e Masaka bwa 3 kaliko ekitangaala ekyebbugumu kyongeza n'okikendeza bo baabulabye era ne banajja mu musomo gwa Sundown abajja kiraba kati ng'obuteeka omwo kunaku 3 nga kuva ku nnaku 24 kasitaziwa ennaku 24 amagye agataaluziddwa nga bategajja kwaluzibwa oba obukoko bwe bunaavaamu bujja kuba bwa luyongoyongo kati obwo ng'obuleka n'olwekyo bwe tutyo bwe twaluza enkoko eŋŋanda kati osobola n'okulonda olulyo n'ogamba nti enkoko zeeri nnungi omugulako magi nojja n'oyaluza nanga bwe mbakola bwe mba ntambudde nze nsigula nkoko ngula magi nga ntwala ewange nga njaluza bwe tutyo bwe tukola kati enkoko zino osobola n'ozirunda enkoko eŋŋanda ya bbeeyi naddala kati mu katale obukoko buno bubanga wakati w'4,500 okukagulanga katu gakato 4,500 ate bw'oba ogirunze neekula kati bw'enkoko bwevaamu tugiwa mukuna ojjukira wano twasomesa abantu okulima mukuna ekijanjalo ky'abasazi kyava e Buddu ekigimusa ettaka ye kikyo kituuseewa bwana Lameka gyebiri lwaki tobireeta nenkuwa ku ssente nkyayaza abantu 5,000 twabawa ku ssente gatubeera weetaano mumu inshallah taala mu mbeera eyo mukuna oyo alina protein oyo kati ebijanjalo ebyo bw'oba oyagala zigejje mangu tobisiika obikaza n'obisekula biki busekuzi n'owaki enkoko zo ate mu kunaabala nnyo abala okisimba kyonna ne kibala enkagga bwe ziti nkugambye ate bw'okisimbira emiti n'okirengeza ne kiranda kibala nnyo kati kirina protein agezza enkoko zino era enkoko zino abantu ba Ssaabasajja basobola n'oziriisa ebiyenje banabirundirawa ebinyenje byangu byakulunda ebyenje ebitambuza obulwadde bino ebibeera mu kayu obitegedde ebyaffe ebifuutukayo naye kati waliwo ebiyenje nga bye twakozesanga mu laabu nga tukyasoma
nga tubisala nga tubirongoza manyi wasala ku mmese ebya science biology wa musula nabirekera gwe nenkole bindeete eno naye ate goli wano ntulugunya n'ebibuuzo anti najino tulugunye gwe nga mpitirire luli eno okiikiridde abatamanyi kale tewali buzibu naye nawe omanyi bagamba mbuli agweyita naye katulaba mukuno omulimyi kati mukuno gwe tuliise enkoko nezigejja n'ebiyenje ebyenje byangu byakulunda omanyi nunda ensenene kituufu twakyogerako Buddu nagenda okulanga ensenene tezikyagendayo tezikyagwa Buddu ne babakuba mu mupiira ng'entumbwe temuliimu ki mbeera temuli kasenene ng'ensenene zizze singo nga singo ewutula nnyo Buddu ne ngaba Bannabuddu kambajune ne tulunda ensenene era nga bwe tuzirunda bwe tulunda n'ebiyenje ebiyenje byagala nnyo sukaali kituufu ebiyenje byagala nnyo obunga oba bwa kasooli oba bwa soya oba bwa bulo kati okola kyenkanya okuba ebyo ebibiri otondako kyo oba buwunga bwa soya oba buwunga bwa kalo oba bwa bulo kati ofuna oba kiro y'akawunga ka soya ensaano ya soya ne kiro ya sukaali n'obitabula wamu bw'omala obitabula wamu n'ofuna kasoosa oba akasowaani n'oteekako ensaano eyo akasowaani nga kali flat n'oteekako ensaano eyo kati n'ofuna era akasowaani akalala oba akasaanikirako ekikebe n'oteekamu pamba kati n'oba nga ofukako amazzi kati n'obiteeka mu bokisi kati ofuna kiyenje ekiyenje n'okiteeka omwo ofuna ebiyenje bibiri n'obikola ki ekirina omukira n'ekitalina mukira kati kiba n'omukira kiba kikaze kitalina mukira kiba kisajja kati ebyenje bitandika okulya sukaali nga tewe binywa ne kuki ne bizaala kati ofuna luumu n'ogisibira bulungi nnyo nga tebisobola fuluma ne bizaala kati oyongeramu box kati okubijjayo obiyira mazzi ne bifa anti bisiza mu kibuto ze bayita spirako kati ng'obiwa enkoko zo oba enkoko soziwayo olunaku lumu chicken out noziyingiza nempanga nezegirisa nezibirya kubanga enkoko zirya biyenje ekyo kitukimanyi bibi bigejja ate jjukira biyenje emmere bwetuuka muli byo tebimanya nti kiyenje kati oba abamu benyinyala abantu basabasajja onolonda bimeka ebinazi ku sebbanga lyonna ebiyenje bizaala ekiyenje ekimu kiyinza okubiika amagi nga 10 bw'oba tetulunza ebiyenje tusobola okulunda obunyenyenkule obunyenyenkule nabwo buwera mangu obunyenyenkule akaba n'emikira ebiri kekaba akakazi akaba n'omukira ogumu kekasajja kati nabwo okola kyekimu obuteeka mu bokisi n'oteekamu emmere ey'obuwunga obunyenyenkule obumanya nti buleekaana ekiro buyimba ekiro obunyenyenkule mbulunda era ku sande bwe mba nkooye bunyimbira ogenda ne butendereza buyina supurano era nze mbeera n'ensenene zange wano ne ziyimba onyenyenkulu supurano aluto obulamu ne bweyagala nofuna n'amayenje aga besi olumala ate neeyagala nendowooza ku bye tunaakola n'okuyamba abantu basaabasajja n'olwekyo basobola okulunda ebyo ebiwuka ne babiriisa enkoko zaffe ziri eŋŋanda ne zikula buki bulungi kati nekijjawo kiri owekitiibwa Sserwanga yagamba nti enkoko eŋŋanda tezikola ki tezikola magoba zikola amagoba naye ndiisa kati bweyagala oziriise ng'enzungu tosobola kufuna wadde neki ekikumi kubanga zikulakula mpolampola naye kati bino ebyekubisaamu ebiwuka kati nunda ensenene nsobola noziwa ensenene neziryako bwe nali e Kenya nabayigiriza okulunda enzige naye simujja kubuuza wano minisita oba ow'ebyobulimi oba bagaba pamiti okulunda enzige bannakenya babawa pamiti bakuwa olukusa n'olunda enzige zigejja mangu enzige ezo bw'ozirunda nazo so ziriisa ki enkoko ezigejja mangu n'olwekyo kwe kulunda kw'Omuganda bw'oba tokozeseza biwuka na mukuna osobola okukozesa amamera g'obulo ate agamamera Prof by research tugagula n'ogagula ofuna obulo n'obutega ku nsaniya nga zino eza piraawo n'ofukirirako amazzi kati bulo ne buleeta emitunsi kati emitunsi egyo n'obwanikako mu dryer oba mu kisiikirize mu kalizo kati n'owa enkoko zo ziba zijja kukula ki
mangu Okay. naye nga olagadala nti enkoko zino zirimu ssente kuba enkoko mwana Lameka eri wakati w'emitwalo 4 n'ettaano eŋŋanda ate tegwa bbeeyi ate baginoonya abako ab'emikolo banyi bagala nnyini twagala zaffe zinnyini zinakabala otundayo enkoko zo 10 omwana n'asoma ku university Okay. naye nga okekereza endiisa ensaasanya wano mu ndiisa ogikendeeza ate n'okugeza ne science kati nga bino ebyuma birina wali ku equatorio waliwo ebyaluza enkoko 500 waliwo ebyaluza enkoko 5000 ate nga bikozesa battery Dewa tulina amasanyalaze. Okay. Wadde tugenda kukola amasanyalaze mu 11 kuva mu kasasiro. Naye bwe tulina amasanyalaze. Battery gattawo. Gattawo bulungi nnyo. Ogwo mulimu bulungi nnyo banappewosa. Basobola okuteekamu amaanyi. Okay. Kubanga obuzibu bw'enkoko ndiisa. Kati ndiisa bw'oba ogimaze. Ekyokubiri bulwadde. Zitera okulwala. Zirwala nnyo kawaali. Oba gye bayita chicken pox. N'omusujja. Zirwa. Ne kati tukozesa oil wa kalitunsi. Aziza byonna. Azijjanjaba. Kalitunsi abantu nabatwalidde ekyuma ekikamula kalitunsi era balubanje abantu 5,000 abakamula kalitunsi. Okay. Kati bwokamula kalitunsi oyo wa kalitunsi ozitonyeza ya matonda 5 mu kamwa. Buli mwezi. Okay. Tesobola kulwala. Tesobola kulwala. Okay. Nyine enkoko sigulanga kuddagala era abana be Makerere bajja bali emasanafu. Ne basoma ne bagamba abaveti ne bagamba yes ebintu tubina kalitunsi na bagamba sente zemera komiti. Okay. Kalitunsi asasanye wano wonna. Toyaziza. No Rachel. Ugo muri mulungi bwana Lameka. Okay. Ndabira ddala abantu basabasajja basobola gutikola. Toyaziza. Gampuliriza eddakiika tusigaza munana zokka katuumulemu katono nkomewo. Ampulirize mandu soko liddakiika tusigaza no 7 tuyingire essaawa 3 ez'ekiro kya leero nenjagala kukujjukiza nti omulimu gw'obulimi n'obulunzi gulimu ebisoomooza bingi okugeza nga embeera y'obudde embi omuli ekyeya enkuba ennyingi ennyo oba kibuyaga ebiyinza okwona n'ebirime byo wamu n'okutta ensolo zo okukola ssente mu banka n'oziteeka mu bulimi n'obulunzi naye olw'ebizibu ebitebereka nazo ziyinza okufiirayo ebizibu bino byonna n'ebirala bingi osobola okubivuunuka singa ofuna insurance y'ebyobulimi n'obulunzi agricultural insurance. Gavumenti ya Uganda etaddewo enkola abalimi n'abalunzi mwe bayinza okuyita okufuna insurance eno mu bwangu ddala. Tuukirira insurance company yonna ekuli okumpi webuuze ku nkola ya agricultural insurance osobola okukola okusalawo okutuufu obubaka buno obukutuusibwa ku Insurance Training College of Uganda. Aba Conversion Feeds bategeeza abalunzi b'enkoko ez'ennyama mwenna nti bakuleetedde akalungu entraco concentrate akatabula mu mmere y'enkoko ez'ennyama kalimu calcium ayamba okugumya amagumba kalimu ebipimo ebituufu ebya proteins ne vitamins ebiyamba enkoko zaffe okukula obulungi kayamba enkoko obutafulumya kalimbwe mubisi nnyo kino nno kiyamba okukuuma ekyumba nga kirungi bulungi nga kikalu bulungi ekiseera kyonna. Enkoko eridde emmere omuli akalungu ka entraco tefuna masavu mangi agayinza okugireetera endwadde. Enkoko bwe zirya emmere omuli akalungu ka entraco zikulira wamu era ziba nzito kyekimu. Enkoko eziridde emmere omuli akalungu ka entraco mu ssabbiiti 5 zokka zibeera zizitowa okusukka kilo 2. Conversion Feeds basangibwa ku head office yaabwe ku plot 5 Coronation Road Old Kampala oba ku matabi gaabwe okwetooloola eggwanga lyonna. Essimu erina noti 782 208 208 oba noti 7 792 noti 64 ojja kumanya ebisingawo. Wano waliwo ekibuuzo nga kimu 2 3 byenjagala nkusomere tufundikire nabyo mu dakiika 4 ezibulayo. Ono agambye bali kuweereza mwami Kalule bwe mba njagala mukuna ow'okusimba mufuna ntya mwe bali kusomesa oyabuuziza ye Irene Ebulenga. Ono agamba nti CBS FM Manduso mwe bali nnyo nsiimye nnyo nze kakande kakindu kya Namukaka Masaka noonya majigazo kati noonya majigazo. Okay. Naganze Jackson mbadde mbuuza kalitunsi bwe mukamula n'emikono tekirina buzibu nsobola okumukamula kalitunsi. Okay, tumalirize nabo. Kalitunsi emikono tegisobola etaga kyume naye byuma bigaba ku kibanja mpola ntero bifunira abantu basabasajja ate nemba wana akatale oiro wa kalitunsi kidomula tukigule milioni 6
atenga tubawa ne contract when covid we yajja bana abamarine ababungereza bampa contract ngamba waba bali bafa nga banusa kalitunsi ebiwanga ne bita business ya amanyi naye tusobola n'okukozesa kalitunsi okujjanjaba enkoko zaffe owamu kuna ajja kunkubirako ngenda muwe namba y'essimu kamba we namba y'essimu ndowooza eri 0702 06 6 5 kanjiddemu eri 0702 06 6 5 ne MTN eri 0779 5 9 5 nebo genda kujajja Google notekamu enamba y'essimu y'omukenkufu nebo gamba mukenkufu Nyanzi contacts oba professor bioresearch oba science commissioner oba kifuna bulungi naye nga wanalameka kyenjagala abantu bamanya abantu basaabasajja ekyuma kino tekyaluza nkoko nganda zokka kyaluza enzungu buli maji zibuleira zireya obugubi kati obugubi size y'obugubi yeno nenjibwa akatono kituufu kati sekoko nakyo kyaluza niki binene sekoko kati kino mbaata ate mbaata tezaagala kumaamira kati byonna nkuweeramu mashini nga yaluza ebinyonyi byonna osobola n'okwaluza mbaata kabuzi nagenda wali entebe nagula mbaata kabuzi miliyoni mbaata kabuzi ensajja n'enkazi naye enkazi teyagala kumaamiramu ki omanyi mbaata kabuzi tuzikozesa okuuma ewaka bano abajja nga basaatuuke bayakubuulidde dda naye mbaata kabuzi nze nazisibina ebidiba bwe mba nyina emikolo nzambaza botayi tayi zino botayi neziwuga nezisanyusa abagenyi abazungu bange ne bakuba mu ngalo ababa bazze okunkyalira n'ab'ebitiibwa n'olwekyo osobola okwaluza mbaata kabuzi n'ozitunda ofuna wano mbaata kabuzi emigogo 30 bukaba kakadde ezo miliyoni mmeka miliyoni 3 akatale nze njabalaga gye kali abantu abazungu bano kwa Acacia Mall n'Entebbe Road baagala nnyo mbaata ki awali abalambuzi tosobola okwaluza maaya ekyuma kye kimu kino egirya maayo oliteeka wano maayo gimanyi ostrich owekitiibwa Saagodon aliva munno alunda maaya era alina n'agritourism abantu bagendayo ne balambula kati oyinza ogamba buli ajja ebiri asasula ebiri kati ngono chopa Moses Lubulo netutekawo section ya maya maya kisoro kyewunyisa naddala kinyonyi kyewunyisa waliwo oyinza okwaluza kasuku gimanyi ekana kakubulira ne kaloopa n'olwekyo bizinesi y'amaanyi ey'okwaluza oba enkofu n'ova ku bino byoziteekamu amagi simanya zinnewazo zireme ziyita enjiibwa osobola okwaluza ebinyonyi byonna n'olwekyo mulimu gulungi ate n'endiisa ngikoze eki tujogedde mukuna gwe tuyina wamu n'obulo amamera g'obulo era olaba kadde waffe jjajja waffe Nambi yasooka yawanga enkoko zeki obulo n'olwekyo enkoko y'omuganda erya buki bulo ekyo nabiyenje namukuna byebyo byennyini era mbagaliza kiro kirungi tuli ku Equatoria awo bantu basaabasajja we basobola okunsanga ogambye essimu eriki eri 0702 06 6 5 n'endala ye matana eri 0779 5 9 5 Prof Bioresearch omukenkufu Nyanzi Julius ekyana kyembogo manya abembogo tukontrola buki bukontozi kyana kyembogo senge etusaaga kale professor kusibudde amina webale nnyo kamusubira ne kalafuwa musimbye ejali bulungi cloves tonaba musimba wali namutaddewo ewaka wali kuliko gwe najjewo ne ngakantekewo omuti guno gumbere kumpi ubwo mitwalo nkaaga egisubiri ampuliriza njagala kusibulira abantu badde muliza mulungi nkwebaza bwe twatandika sabiti eno kuva ku balaza ne tugifundikira olwalero mu nnaku zino ezakkiriza obagaana 5 webale nnyo kubeera ku manduso bingi tubyogedde okuyita mu wiiki eno yonna bikwate obitwale ng'ensonga zetwapisa ez'ebyobufuzi n'ebirala nkusaba zinyweze era nga bwe zimulunguddwa nawe zitambulireko tugenda kuddinganira mu sabiti ejja okugisimbula okuva ku balaza mu programu eno kwagaliza okuyita obulungi mu wiikendi abalina emikolo mbagaliza birungi byereere abalina ebizibu ebyenjawulo nkya tugenda kubeera mu kuziika jjajjaffe ow'olunyiriri lw'akamwaka mukadde wali mu kireku jjajja Ssebunya Mukama amujjudde mulamu bw'ensi tugenda kumuziika enkya ssaawa 10
awo mukire ku buwali singo kale no tubereyo mu ffenna abakwatibwako n'abolugana kuna emikwano Olivia kwagala atuse bagalize kire kirungi sabiti enungi abagenda okusinza olunaku olw'enkya Katonda abakuume Ssaabasajja Kabaka awangale.